Akabenje kano kabaddewo ku ssaawa nga 5 enkya ya leero Namayanja bw'abadde agenda e Nakaseke. Mu mmotoka abaddemu ne nnyina Catherine Namirembe agambibwa nti ayisiddwa bubi. Abalala mubadde Richard Kyazza omuyambi we ko n'omugoba wa mmotoka Isima Sebunnya nga naye ali mu mbeera nnungi okusinziira ku basawo. Okusinziira ku Dr. Ben Mbonye akulira ebyobujjanjabi mu Minisitule y'ebyobulamu, ye Honorable Namayanja afunye ebisago ku magulu naye ali mu mbeera nnungi mu kiseera kino mu ddwaliro ly'e Nakasero gy'ali. Dr. Mbonye ategeezezza nti akabenje kano kabadde k'amaanyi ddala naye ng'abantu bonna bali mu mbeera nnungi. Akabenge ke bafunye, minisita yafunyeko fracture ya thigh-bone. Tekuliko okulumizibwa kulala kwetwakalabako kati ali mu sikaani y'olubuto naye tusuubira nti talina bulumizibwa bwonna awalala wonna. It's just that bone which was fractured. Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda n'abakungu abalala badduse bukubirire okugenda mu ddwaliro okulaba embeera y'abano. Abalala kubaddeko omwogezi w'ekibiina Rogers Mulindwa, Moses Kigongo ne Evelyn Anite. Amyuka omwogezi w'ekibiina Rogers Mulindwa annyonnyodde ku kabenje kano. Ya kituufu omuwanika w'ekibiina kyaffe ky'NRM Honorable Rose Namayanja Nsereko afunye akabenje enkya ya leero bw'abadde agende Kasangombe. Kasangombe kiri mu district y'e Nakaseke abadde agenda kutema evvuunike ery'okuggulawo eddwaliro erigenda okuzimbibwa mu kitundu ky'e Kasangombe eriri ku ddaala lya Health Center 3.